Yes, Kampala TV 256 gwena muganda nga kyagyekumideko nja kwebaza okubanga wasalawo amawulire gonna naddala agafa mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ogafunira ddala na Kampala TV 256. Onnaba kubanga osubscribinga nja kusaba okubanga osubscribinga, okukomentinga, okulikinga ate era n'okusharinga. Olunaku olwaleero amawulire geyongedde okwetooloolera ku President Yoweri Kaguta Museveni. Ojja kujjukira nti bannayuganda olunaku lwadde lwaggulo okuvaako mu nsi ez'enjawulo okuli America, Bungereza, Belgium, kwoteeka n'ensi nga Bufalansa. Bano baavuddeyo ne balaga obutali bumativu bwabwe olw'enguzi eyeeyongedde okufumbekera naddala mu bitongole bya gavumenti kwoteeka n'okutulugunya abantu. Bannayuganda bano baavuddeyo ne batandika okwekalakaasa era nga basaba amawanga gano aga Bulaaya okusiba ensimbi zonna naddala ze gawa obuyambi eggwanga Uganda. Gwena ali Kampala TV 256 ojja kujjukira nti eggwanga lya Bungereza liwa Uganda akawumbi kalamba akadoola kaliyambeko mu byokwerinda naddala mu kitongole ekya poliisi. Kyokka bano abeekalakaasi mu ggwanga lya Bungereza balaga nti poliisi ya Uganda y'emu kwesinze okutyoboola eddembe ly'obuntu ku ngeri gy'ekwatamu bannansi nga balaga obutali bumativu bwabwe. Ojja kujjukira n'okwekalakaasa okubadde kwa kusembayo wano abavubuka kwe batuumye March the Parliament ogezaako okulwanyisa enguzi. Poliisi yasobodde okuba nga ekwata abavubuka bano n'abamu ne bavaayo ne bagamba nti entulugunya gye baatulugunyiziddwamu nga bali mu buduukulu bwa poliisi teyabadde nnungi. Kati kino nno kyatanudde bannayuganda abawangaalira mu ggwanga lya Bungereza okuvaayo ne basaba gavumenti ya Bungereza oba gavumenti yaabwe okuyimiriza obuyambi bwonna bw'ezzenga oba bwewa poliisi y'eggwanga Uganda. Bano nno beegattiddwako bannayuganda abalala okuvaako wali mu ggwanga erya America. Ojja kujjukira nti America yeewa Uganda akakadde ka doola oba obukadde bwa doola 3 okubanga enyweza ebyokwerinda. Muno nno mwe muli amagye ate nga mwe muli ne poliisi. Kyokka bano era nabo kye basimbyeko bagamba nti ebitongole ebikuuma ddembe omuli eggye lya UPDF kwoteeka ne poliisi y'eggwanga Uganda be basinze okukozesebwa okutyoboola eddembe ly'obuntu ku ngeri gye bakwatibwamu ate n'engeri gye batulugunyizibwamu. So ne bano abaasabye eggwanga lyabwe erya America okuyimiriza obuyambi bwonna obuweebwa eggwanga Uganda era nga ekiwandiiko mu ggwanga erya America kyamaze dda okubeera nga kitwalibwayo. Eggwanga lya Bufalansa kwoteeka ne Belgium era bannayuganda bakoze kye kimu. Kino nno ne kyongera okussa akatu oba akazito ku mukulembeze w'eggwanga Uganda President Yoweri Kaguta Museveni olw'ensonga nti singa obuyambi buno bubeera buyimiriziddwa kijja bakitegeeza nti bajeti y'eggwanga ate era ejja kuddamu etaataaganyizibwemu. Wabula Bobi Wine we yadde yakatuuka mu ggwanga erya America eno nno nga baategeseeyo convention ey'abannayuganda oba okwogera ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Yasabye abo bonna abannayuganda abawangaalira ebweru w'eggwanga kwoteeka ne mu ggwanga Uganda okukuuma empisa naddala we baba nga bali ku mitimbagano. N'avaayo n'abategeeza nti bangi ku bantu ababagoberera abamu babeerimbikamu nga balowoozesa nti ba kibiina ne beeyisa mu mbeera eteetaagisa. Naye yabasabye bonna abamanyiddwa nga ba blogger aba National Unity Platform okubeera n'empisa kwegamba kyongere okusikiriza abantu n'okulaga abantu nti bo bantu ba mirembe ddala era abatalina buzibu ku muntu yenna. So I always communicate to our friends, especially young people, that we have a duty to be disciplined and to show that discipline to the population, to those that watch us. Because the way we conduct ourselves is certainly going to be the way that people interpret us. But this is a message I've been giving, especially most of our bloggers. I call them our bloggers not because we control them, but because many of them speak for the people of Uganda.
But again, the ability to conduct ourselves by a certain standard, that is discipline. Because we can't hold them accountable. Many people agavaako saidi eyo nga nkuzizaako wano mu ggwanga Uganda eyali akulembera ekitongole kya ISO ono nno omujjukira yali amanyiddwa nga Abe Akandiho. Ono nno ajjukirwa nnyo mu Septemba okubeera nga bannakibiina ekya National Unity Platform abattibwa ye yakulemberamu oba ye yawa ebiragiro ebyaviirako Abannayuganda okubeera nga battibwa abawerera ddala 48. Ono nno Abe Akandiho olunaku olwajjo amawulire gafulumye ne galaga ng'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni wamukuziza n'amuweera ddala ekitiibwa ekyokubeera Senior Presidential Advisor ku ensonga zonna bo baziyise ensonga zonna generally nga asobola okuba nga aziwabulako omukulembeze w'eggwanga. Abe Kandiho ojja kujjukira nti eggwanga lya America lyamuyisaako ekibaluwa kye bakuntumye ne kimussaako ne natti kw'oteeka ne famire ye okuba nga takyasobola genda mu ggwanga lya America. N'ebyobugagga byonna byabadde alina mu ggwanga lya America byonna byakwatibwa era n'emikwano gya America gyonna Abe Kandiho ono abadde takkirizibwa era takkirizibwa kulinnya mu mawanga gano kw'oteeka n'emikwano gyonna egikolagana ne America. Ojja kujjukira nti emabegaawo President Museveni yali amuwadde obwambasada mu ggwanga lya South Sudan, wabula South Sudan yasalawo n'emugoba olw'ensonga nti yaliko natti okuva ku ggwanga erya America ate nga South Sudan eggwanga likyali tto likyatambulira wamu n'eggwanga erya America nga lyetaagira ddala obuyambi okuva mu ggwanga erya America. So kino kyaviirako South Sudan okugoba Abe Akandiho n'aba nga akomezebwawo mu ggwanga erya Uganda wabula President Yoweri Kaguta Museveni omwami ono amuwadde ekifo kya Senior Presidential Advisor newankubadde ng'aliko envumbo ezamuteebwako ate nga ajjukirwa nnyo mu kuwa ebiragiro ebyaviirako bannayuganda okuttibwa naddala Kyagulanyi bwe yali akwatiddwa sayidi za wali eruka nga anoonya akalulu ak'okuba omukulembeze w'eggwanga Uganda. Amawulire amalala okuvaako sayidi za wali ekiteezi bannayuganda abasinga basabye Idi ono yakulira ekitongole ekya KCC omukyala amanyiddwa nga Dorothy Kisaka okuba nga alekulira. Kino nno kiddiridde enjego eyaguddewo olunaku olw'eggulo mu mwenna abatambulira ku mikutu egy'enjawulo enjego eno mwagirabye nga bannayuganda bangi abaafiiridde naddala wali sayidi za wali ekiteezi oluvannyuma lwa kasasiro okubumbulukuka n'asobola okuba nga abayiikira bangi ne bafiirwa obulamu bwabwe era nga n'okutuusa essaawa z'olunaku olwaleero ebimotoka bikyayiikuula okulaba nga abakyali abalamu bataasibwa naye nga ekiwandiiko ekyafulumye kyalaze nga omuloodi Lord Mayor bwe yayiisa budget omwaka ogwo oguwedde ng'eno nno yali ekavalingamu obuwumbi 3. Obuwumbi 3 buno bwali bwakusengula kasasiro ave sayidi z'ekiteezi atwalibwe e Mukono Ddundu nga Lord Mayor yalaga ekiwandiiko ngeri ki ssente gye zaali zirina okuba nga zigabanyizibwamu okulaba nga kiteezi kuba azze ayogerwako nti ajjudde asobole okuba nga kasasiro atwalibwa eddundu wabula Idi Dorothy Kisaka yavaayo n'asambajja oba n'alema okutwala amawulire go okuwabulwa okwamuweebwa Lord Mayor Erias Lukwago. Kati kino nno kitanudde bannayuganda bangi ne bavaayo ne bagamba nti KCC abazze bagitegeeza nga ekifo kino bwe kyajjula edda ekifo kino ekisaana okubeera nga kiyimirizibwa kasasiro afunibwe ekifo ekirala wabula bo nga bakitwala nga kyakusaaga wabula oluvannyuma lwa bannayuganda kati sofa emirambo gyakawera emirambo 9 egyakaggyibwayo ng'ate kikyasuubirwa nti waliyo abalala abakyawagamidde wansi eyo mu bifugi. So kivuddeyo ne kitegeeza nti Idi asaanye alekulire. So ge gagama amawulire tulinze okulaba
oba omukyalo ono anaavaayo n'alekulira olw'akazito akeeyongedde okubeera nga kamuteebwako okulaba nga oba anaalekulira. Kankwagaliza olunaku olulungi naye nja kujjukiza yenna atanaba kuba okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga. Kankwagaliza olunaku olulungi, weeraba.